sira kwagala nnyo kusuulirira nsonga za Bwakabaka Mengo ne Buganda okutwaliza awamu, naye sometimes ngenda nenenyamuko ku kya wakati kubanga oba oli awo engeri gyendabamu ebintu abalala si babiraba. Kakati munnange ebya Kabaka ne kooki munnange bizzeemu, era essaawa eno njagadde nkuletera ebyama ku ssimu. Enkambwe Omutanda gye yakubidde Kamuswaga ate ananabikubuulira bwemba sibikubuulidde muganda wange. Teweerabira gwalina ebirwadde munnange omusawo gyali, abasawo gye bali wano mu Uganda nkugambye ababeera eyo nga beekweka bwekwesi abeekusifu. Nze Uganda tulaje engeri gyesagala kuleka jjinjera limu nga sirivuunule bwe ntyo mu nkola eyampulira kakubye mba njagala ne mwanjula eri abantu, naye gwe just jangu ku WhatsApp namba yaffe wano onkubireko oteeko ka message oyagala namba ya musawo nja kugikuwa. Endwadde ezo zo muganda wange muzimanye bulungi nnyo. Gwalina ebirwadde byonna, pressure n'ebirala, mutima kibumba, prostate cancer n'ebirala, naye munnange tuli Mengo era amawulire ensonda bweziva ezitunulira ebyomunda eyo nezitugabirako ko nti Uganda tulaji waliwo bino. Kati munnange Oweekitiibwa Stanley Ndawula omwogezi w'obwa Kamuswaga ategeezezza nti essaawa yonna basuubira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi okulambulako ekitundu kyabwe eky'Ekkooki. Ndawula ayongedde okubeera nga agamba nti bakitegeddeko nti Kabaka yali wakulambulako Kkooki bwe yali yakava Kabula, ng'enteekateeka yonna kennyini Kabaka nga yagikulembeddemu nga omuntu, wabula munnange mbu enteekateeka eno ne wabeerawo abakulu emmengo abagiremesa. Ono ategeezezza nti kati empuliziganya weeri wakati wa Kabaka Mutebi ne Kamuswaga Apollo Sansa Kabumbuli owokubiri, era nga yamutegeezaako ne ku bugenyi bwe bagendako mu kitundu kye kubanga amanyi bulungi amateeka agafuga abakulembeze b'ennono bwe galagira. Okusinziira munnaye ku mateeka agafuga abakulembeze b'ennono, omukulembeze yenna okugenda mu kitundu ekirala alina okutegeeza ku nnannyiniyo so si mu kumala gagendayo. Obutakkaanya buno bwe bwavaako okwekalakaasa okwaliwo mu 2009 Kabaka Mutebi ne bamuziyiza okugenda e Bugerere lwa butategeeza ku Ssaabanyala Captain Baker Kimeze eyeeyita omukulembeze waayo ow'ennono. Ndawula ategeezezza nti obukulembeze bwa Kamuswaga tebulina butakkaanya bwonna na Kabaka Mutebi era bamwagala nnyo nga n'okumwesunga bamwesunga okukyalako mu kitundu kyabwe. Ono annyonnyodde nti obutakkaanya obuliwo mu kiseera kino bwaleetebwa obukulembeze bwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ayagala okukozesa ejjoogo okukkakkanya obukulembeze bwa Kamuswaga. Obutakkaanya bwa Kkooki ne Mayiga bwatandika bwe yalagira okujja entebe ya Kamuswaga mu kisenge omutuula olukiiko lwa Buganda okulonda omwami wa Kabaka atuula mu ssaza ery'Ekkooki, ekintu munnange ekyanyiza ennyo Kkooki, nga balumiriza nti bo okwegatta ku Buganda waliwo endagaano eyakolebwa kubanga beetengeredde nga obukulembeze bwabwe munnange babusamu ekitiibwa ng'obwennono. Mayiga yalonda
Ssaabawolereza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika okukulemberamu enteesaganya wakati wa Mengo n'obukulembeze obubaka Muswaga. Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke, omwogezi w'Obwakabaka, atubuulidde nga bw'abadde tannategeera akomawulire ag'empologoma okulambulako Kkooki, n'ategeeza nti ne bw'abeera akikoze tekyewuunyisa kubanga Kkooki lye limu ku masaza 18 agakola Obwakabaka bwa Buganda. Ensonda e Mengo zitubuulidde nti Kabaka Mutebi amakanda akyagasimbye mu lubiri lwe olw'Enkoni nga gy'ava n'alambula ku bitundu bya Buganda eby'enjawulo. Omuntu kwaffe atubuulidde nti Kabaka bw'abeera mu lubiri olw'Emmengo abeera mu kulambula nsuku n'emmwanyi ezirimu nga bwe ziwera ssaawa 11 ez'akawungeezi ng'alinnya emmotoka ze okudda Enkoni mu Buddu. Ensonda zitegeezezza nti wiiki 2 emabega Kabaka bwe yali ayita ku ttaka General Museveni lye yagulira abataka abakulu b'ebika mu Buganda erisangibwa e Mengo okulinaana omulyango oguyingira Bulange, yalagira emmotoka ze okukendeeza ku sipiidi n'alyetegereza bulungi, wabula nga teyasandabirwamu. Katikkiro Mayiga yategeeza nti okutambula kwa Kabaka ebiseera ebisinga abeera alambula bintu bye, naye nga mu butongole tanaddamu kukola mirimu egy'Obwakabaka nga akyali ku biragiro eby'abasawo okuwummulako. Oweekitiibwa Israel Mayengo ono nga yaliko minisita wa Kabaka e Mengo. Owaguno naguli yatutegeezezza nti ye akwatibwa ennaku okulaba nga olubiri lwa Kabaka olw'Emmengo luli mu mbeera mbi nnyo, era yaluyise ekidandali. Ono yanenyeza nnyo abakulira leediyo eya Kabaka CBS FM n'obukulembeze bw'Emmengo obukulemberwa Katikkiro Mayiga nti nabo bakoze kinene okuttattana endabika y'olubiri nga bategekeramu ebivvulu omuli enkuuka n'ebirala ebyonoona endabika y'olubiri, ate nga lulina kubeera lwa kitiibwa. Ono yanenyeza nnyo obukulembeze obuliwo e Bulange okwesiba ennyo okulongoosa Bulange, Masengere n'ebizimbe ebirala. Olwo olubiri ne balulekerera ne lufuuka ekitagasa omuli n'emikwesese egy'emmese terukyafaananika. Awo nno munnange kampeyini ey'okukomyawo Dani Muliika bwetandikira, Mayengo munnange yatabuse n'agamba nti Obwakabaka ye nga omu ku bwabulwanirira nga yeetaba mu lutalo olwaleeta Museveni mu buyinza. Bye baalwanirira si bye bino, era obuliwo nti buli mu matigga. Obwakabaka bwe baalwanirira buli mu matigga, bwe baalwanirira si bwe buno obuliwo buli mu matigga gennyini. N'ategeeza nti nakubisa akalulu abantu be twali nabo ku mukolo ogwa Oweekitiibwa Dani Muliika nti abandisiimye Ssaabasajja addize Muliika Damula bagolole emikono, mbu tewaaliwo ataagolola, abamu baagolola ebiri. Bw'ati munnange Oweekitiibwa Mayengo bwe yatabuse. Ne beeyogedde bingi munnange ku mmwanyi bisobodde kubeera nga nkutuusako essaawa eno, naye nga munnange byebyo ebifa embuga.